Ngesigadde mbala okutuuka ku lunaku olwa AIDS Day olw'okwefumitirizaako akawuka ka Mukenenya mu nsi yonna ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Okuminebiri omwaka guno nakusuubiza okwongerayo n'emboozi ekwata ku bulwadde buno engeri gye buyisizzaamu abantu okuva mu gy'ekinaana gye bwatandikira abalafubanya okubulwanyisa abawangadde nabwo bayisiddwa batya makubo ki agateereddwamu amaanyi okubulwanyisa na bipya ki ebizze bikyuka mu kulwanyisa akawuka kano n'ensonga endala. Sabbiiti ewedde nakutuusako abakitovu mobile kye bazze bakola mu bbanga kumpi lya myaka 35 nga balabirira abalwadde ba Mukenenya n'amaka gaabo abaakosebwa obulwadde bwa Mukenenya, naye olwaliro njagadde essira tulisse ku kitongole kya Uganda Cares ekirafubanya okulwanyisa akawuka kano mu abo abakayina kumpi mu bbanga lya myaka 20. Mu kafubo ke mbaddemu n'akulira ekitongole kino ekya Uganda Cares mu bbendobendo lino Dr. Cecilia Nattembo asoose kuntegeeza nti Uganda Cares we yatandikira wano mu mwaka gwa 2022 n'okusingira ddala mu bbendobendo lino ery'e Masaka Sirimu mwe yatandikira embeera yali mbi nnyo nti kuba tewaaliwo ddagala liweweeza Mukenenya lya bwereere ng'abantu bafa mu ntiisa y'ekitalo nti era be baasookera ddala okusaka obuyambi bw'eddagala ery'obwereere era baatandika n'abalwadde 100 naddala abo abaali obubi ennyo mu biseera ebyo. Enkyukakyuka yo weeri nnene nnyo kubanga Uganda Cares bwe yajja mu Uganda yatandikira wano e Masaka. Mu biseera ebyo tewaaliwo ddagala lya bwereere eririjjanjaba akawuka era Uganda Cares ye yatandika okuleeta eddagala ery'obwereere nga waalingawo eddagala mu biseera ebyo mu bitongole ebirala naye nga lyakusasulira. Bwe byatandika mu World AIDS Day eyali eya 2001 World AIDS Day yo bakama baffe waliwo abaaliyo Honorable Sempiji yaliyo n'abantu abalala. Olwo olunaku ne babuuza nti I care do you, ne baddamu nti Uganda Cares. Era erinnya we lyava ne bagamba Uganda Cares. Era abantu abo kwe kujja okutandika wano ku Masaka. Okusinziira ku Dr. Cecilia Nattembo nga Uganda Cares we baatandikira mu mwaka gwa 2022 okufuna eddagala tutegeezezza nti gwali mukisa gw'amaanyi nnyo, naye kati atutegeezezza nti okuva ku muwendo gw'abantu 10,000 be baatandika nabo mu kiseera kino babudaabuda abalwadde abasoba mu 14,015 wabula abantu be bakebedde akawuka ka Mukenenya bukyanga batandika basoba mu bukadde 7 nti ate obupiira bugali mpitawa bwe bagabye mu bannayuganda okutaasa abantu okufuna obulwadde bwa Mukenenya bukyanga batandika busoba mu bukadde 34 wabula agambye nti okusinziira ku mulimu gwe bakoze n'ebitongole ebirala ne gavumenti okutwaliza awamu alabira ddala nga akawuka ka siriimu kakutuulibwa ku nfeeto olw'amawulire ge babunyisizza mu bantu n'abantu abategedde obulabe bw'akawuka ka Mukenenya kano nga kw'ossa n'okuba nti eddagala eriziyiza alina akawuka ka Mukenenya okuzaala atalina kawuka lyafunika n'eddala eritangira omuntu okukafuna naddala ng'ayanguye okutegeera nti yegasse n'alina akawuka ka Mukenenya n'enkola ez'enjawulo eziteereddwawo okutangira akawuka kano alabira ddala ng'ekigendererwa eky'okukomya akawuka kano kisobola okutuukirira. Ekiruubirirwa okuba nti tekyali muntu mupya akwatibwa kawuka ka siriimu. Naye ekyokutuukirwako tukoze tutya? Tulina okukakasa nti buli alina akawuka abeere nga tasobola kusiiga muntu omulala. Okukakasa nti buli alina akawuka akali mu mubiri gwe kalabika mu musaayi okabanga akataliimu mwekali mu mubiri naye nga kali wansi nnyo nti era omuntu oyo bwe yeegatta n'omuntu omulala tasobola musiiga. Kubanga kati bwe tugamba nti no buli alina akawuka talina gwasiiga kiba kitegeeza akawuka tukamaze. Kati awo kyova olaba nti kati olaba nti programu kati ezisinga ekisooka tunoonya abo abantu abaasigalayo kubanga nakati bagamba 8 ku 10 abalina akawuka ka siriimu be bamanyi nti bakalina. Ategeeza kuba kyaliyo abo abakalina nga tebannamanya kati be tunoonya nga tebanneekebeza era tulina entegeka nnyingi nnyo ezinoonya abantu abo bali luddawa sobole nabo babeere ku ddagala akawuka kabeere nga kali suppressed omuntu abeere nga akola ki nga ne bwagenda talina gwagenda kukola kusiiga kawuka. Obulabe Emboozi zza kukyalowooza ku bazadde abalina akawuka ka Mukenenya abakyazaala abaana abalina akawuka eryaliyisa ettima lyennyini era agambye nekyo kisobola kukolebwa abo bokka abazaaliramu bamulerwa nti kuba abali embuto bonna abazaalira mu malwaliro abasawo baatendekebwa taata ne maama naye abalina akawuka ka Mukenenya babayambako okuzaala omwana nga mulamu. Mu buufu obwo noonyezzaako ku omu ku balina akawuka ka Mukenenya ali mu bufumbo ne munne nga bombi balina akawuka kano aka Mukenenya okuzuula bwe bakikola okuzaala abaana batalina kawuka. Eno gye ngwidde ku ngobya Lozias myaka 37 egy'obukulu
bazadde be gwe bazaala n'akawuka ka Mukenenya mu mwaka gwa 1984 n'antegeeza nti okusooka yalowooza nti tekisoboka kuba obulamu yalina butono nnyo naye bwe yatandika eddagala yalaba nga kisoboka era n'afuna ne munne nga kati balina omwana wa myaka 7 talina kawuka olw'ebiragiro by'abasawo bye baagoberera era tebasuubira kuzaala mwana mulwadde nti kuba ennaku gye bayiseemu bo abazaalibwa n'akawuka kano tebajaagaliza baana baabwe. Nze kennyini ekyokulabirako akawuka ka Mukenenya nkalina nazaalibwa nako zaalibwa mu 1984 Yesu akawuka ka Mukenenya weekali naye Katonda kyatusasiddeko nga kko tekatta singa tukwataganira wamu n'okwata eddagala n'olimira mu kiseera kyalyo n'olyagala n'olowooza ebikusanyusa so notalowooza nnaku okufa kyoteeka naye kufa akawuka ka Mukenenya oba weesse wekka eddagala weeriri lya bwereere mulimu ogwo guddinona naddikola ki nakulimira za akawuka nkayina mpangadde nako gwe wakakatandika olabanga obulamu obuweddemu neddwaliro baalizimba n'erimu abantu abawera okusukka mu 15 bonna balina akawuka ka Mukenenya kati mu nsi tolimu wekka nze nkuze eddagala lyange ndyagala ndimira naye sikyalowooza nnyo okuteeka bwongo ku kawuka ka Mukenenya ate ndowooza ku future yange y'amaaso kiki ekigenda okumbeezaawo. Wabula agambye nti omuntu okufa akawuka ka Mukenenya mu kiseera kino aba yesse yekka era ntegeezezza nti okusinziira ku ngeri gy'amiramu eddagala lye n'ebyokulowooza ku bulwadde yabivaako kati alowooza ku nkulaakulana bwa bwe yatandikira eddagala emagombe yali asimbyeyo kitooke. Nze natandika eddagala 24 ery'akawuka ka Mukenenya mu mwaka gwa 1997 nali mwana muto bagenda kebera TB mbageno kizuulanga nkayina naye mu mwaka ogwo abataalabako yakivuga nti ndi mugumu nnyo kawuka ka Mukenenya mirembe ge yanga njagala nali mwana muto ne bye nalaba ne bwe mirowooza kati amaziga ndabira ddala nga omuntu wabazanyira mu ddagala ndabira ddala nga obulamu bwe ndabanga abuziika mu kaseera ako tewaali ntebe mutaso wabanga mifaliso gyokka bwenkuba akafaananyi k'emabega ndabira ddala nti ate akawuka ka Mukenenya bwe tuba tukwatagadidde wamu tusobola okukalinya ku nfeete singa buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe bwali buyinza bwa Katonda okutuuka ku ddagala kubanga nalituukako nga obulamu bwange bulindiridde ntaana n'abandabirira nga bakkiriza nti omwana ono agenda kukola ki Mukama n'anzijukira nali ntuuse kaseera k'okufa. Ennaku ezisigadde tugenda kwongera okutuusaako embeera ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo abawangadde n'obulwadde buno oba oli awo kijja kukuyambako naawe okufunamu ekyokuyiga ekinaakuyamba okwetangira obulwadde buno naddala nga twolekera olunaku olw'okwefumitiza ku bulwadde bwa Mukenenya mu nsi yonna oluliyo sabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'okumi nze Ssebuufu Matia ku lwa leediyo Buddu. Tomorrow's song.